Taito nga bw'ogirabye ng'esasamaza omusiru ow'ebbaluwa. Sister wuno akkiriza abatera okunfollow nga mutera okulira nga mbuuza oluusi olw'embeera gye tuba tuwulidde ku muntu nendeeta ekibuuzo ekikambwe ennyo nga mbuuza nti sister oba brother oli musiru. It's a question. Sister avuddeyo agamba nti bwana Sozi okumala emyezi 4 nali musiru omwezi ogusooka, omusiru omwezi ogwokubiri, omwezi ogwokusatu, omwezi ogwokuna. Mu bulamu bwange obwo bwe busirusiru gy'emyezi egy'obusiru gye sisobola kwerabira. Abange Zwea Love Stories platform eno tukozesa omwaganya ogw'abantu abayaayaana okubaako bye bajja ku mutima. 1 bawewuke, 2 okukozesa experience zaabwe nga babeera ekyokulabirako eri abantu abalala okwewala oba oliawo okugwa mu nsobi ze baba bagwamu. 3 abantu bano basobola okubeera ekyokulabirako ekirungi nga waliwo obulamu bwe bayitamu obw'okwenyumirizaamu bwe basobola okukozesa abalala okubalabirako nti ebintu oba oliawo bisoboka. Nayita wano bw'oyitawo nzikiriza nti by God's grace kijja kubanga kisoboka. Lwaki tokkiriza n'enkutwala ew'omusiru ow'ebbaluwa? Nkyogera kikunogono kikutuulemu gwe ku nkomerero ya byonna ojja kukkirizigana nange nti wamma sister musiru ow'ebbaluwa. Nzara ndi mu baana bana, nze mwana asooka. N'history ya baganda bange abakulu eri awo complicated. Mama agamba yafiirwa nnyo, so we yanfuna nange kenyini yali kumpi kufa. Naye Katonda yamusaasira era ebiseera ebisinga abeerawo n'antunuulira n'agamba ye gwe mwana wange wakula otyo wafuse. Naye Katonda nga yeebale era abeerawo yeebaza Katonda. So nina abaganda bange abanzirako bali 3. Taata wange yafa nga nina emyaka 16. Okusomawo ne kucyankalanamu okwo, yali mwami musirikale. Bannange nze like story ya mzee wange ey'obusirikale nze yanemesa. Nze omusirikale yena okunsala amaaso mwasanga njagala kubasaba ekibiki oyo kasasiro nali namugoba nga mzee yakyali mulamu. Ebyobusirikale nabikowa ate bwe yafa ne mpulira nga abasirikale bo bali ku buzibu nga bafudde ne balekawo famire, kubanga mzee wange yali yakafa. Twali mu nyumba ya gavumenti yali yakafa wati ngabawo omusajja ajja mbw ayagala simanga tufulume. Mama wange yali housewife nga takola, tamanyi kukola, nga tamanyi ne balenga nyanya. Mzee we yafiira. Naye Katonda yatusaasira munange, naye n'atandika mpola mpola n'ayiga, n'atandika okusuubula ng'asuubula ng'enjeyo ezo, n'afuuka musuubuzi era ne kati era mukazi mukozi naye yali housewife. Era we nategeera nti omukyala yenna olina okukola kubanga twayisibwa bubi abali mu life enungi nga mzee waali. Mzee we yafa nasoma late nze, nasoma late. So 16 years I was in P7 era nali sinaba kumaliriza. Nali ndoza mutamu ye esooka. Akati mzee nafa naye nagimalako research ya Mukama. Mama naye Katonda yamusaasira era nga abasirikale mbu babeerawo n'obusaako buki mama n'agobako ku busente bwe bwali $2 million. Nze yatandikirako okusuubula era ne basoma. Baganda bange basomye batuuse muganda nganzirako adda kwanzirako naye era watuuse naye era ne kati tanaba naye alina watuuse. So at least kubanga twali tetukisuubira. Nze nange mama yali asazeewo nsome nga mukazi wattu abeerawo n'okwambala nga tayambala buli akasente kakwata. Eyo emyaka 16 otandise anti olaba bannumbu beesika bu lipstick era ng'omukama mama njagala lipstick nga akugulira naye nga ye teyeegulidde nga mama n'alya akagoye akalungi ng'akugulira. So Mukama munange kamuwangaze yalabeko ebirungi. So when natuka mu senior 1 Mamisozi abaana abawala tetumanyi ennaku yaffe
tetumanyi ennaku yaffe. Munange bwe natuuka mu siniyawo 1 nasomayo taamu emu. That means nali 17 years. Munange nga wabeerawo omuvubuka ankwana naye nze mu misozi eby'abasajja nali sibiriko nga mmanyi ennaku yange nga mmanyi ennaku yaffe. Kati omuvubuka nze ngamba ndooza alina kyeyankola munange kubanga abavubuka baali bangi abasirikale ate nalina omubiri nga ndi munene ng'omuntu antumyanaga ono omuwala nga abasajja bangi bempiseeko abankonye waliwo abalala baali bagana okunkwata mpaka ne bonna nababuuka. Kati ono omuvubuka ali neiba munnaye nga tubeera awo obuto nga mbeera n'omuvubuka munnange nga si lubuto nga lubuto. Mu kaseera ako maama yali akyali teyali mukadde nnyo ate ng'embeera y'akasente nzibu. Nze sisobola munenya awo mu kaseera ako omwaka gwayitawo gwali guyisawo gumu nga tufuniddeyo munnange omuzeeyi omulala. Muzeeyi omulala oyo yali friendly nnyo era oyo omusajja ba step daddy gye balinayo oyo omusajja mukyaguza nga taata yatubeererawo ate nga I feel free with him than my mom. So ngenda okukizuula twagenda n'omulenzi nga ndaba ensonga tezijja. Ne tugenda naye ngenda okebera kandi lubuto mu ddwaliro. Kati mu ddwaliro omwo mwalimu omusajja nga amanyi bano baneyiba baffe. Bannange era ye yankebera ye kennyini ne ngamba leero luno mpedde. N'agamba era oli lubuto biki Mukama Katonda ngenda kwata ku mutwe ne ngamba nze ngenda gamba ki maama mukazi wattu yakola buli kimu nti tayagala negombe. Nga tayagala negombe lipstick ngakuwa buli kimu teri sijja gamba nti nali kineno kyenjagala era nenkola sijja kyekwasa ekyo. Wano ku Dembero Properties and Associates tukola ku byapa kiyite title processing, tukola ku surveying abasinga kyemumanyi ng'okupunta ettaka. N'omanya sayizi y'ettaka, obugazi ku bw'ettaka kw'otudde. Tugula n'okutunda ettaka. Tuzimba amayumba oba abasinga mwagala amaduuka, mayumba ag'okusulwamu. Tubikola. Tukola plani z'amayumba. Oyinza okubeera oli eyo ng'oyagala kuzimba naye nga tolina plani ya nnyumba tomanyi butya bw'otandika. Mukwano ali eyo gwe wenna njagala okugamba tova buvi mu bbanga tozuukuka ku makya olw'okubanga munnange wagula polotiyo oluusi wagigula ku ffe n'ogamba aha nagula ettaka lyange kanzuukuke ntandika okuzimba. Nedda mukwano weetaaga plani y'ennyumba ng'eri approved bulungi n'otandika okuzimba kyonna ky'oba owulira ky'oyagala. Tuyambako okugoba ku letters of administration. Nyongera okubajjukiza abasinga munkubira nga muŋŋamba twagala tuwa letters of administration sinza azigaba. Naye nkuyambako process yonna paka wootuuka ku stage esembayo ku step esembayo omulamuzi n'asalawo n'agamba ddala osaanidde okuweebwa letters of administration era n'ozifuna. Munnange mwamisozi ng'atuuka waka twali tugenze kola akalimu kafe mama ke yatandikawo okutunda enjeyo n'ebintu ebisigadde twali tugenze kutunda kati awo nga wendowooza ng'omuvubuka mugamba nze nkoze ntya ngambe ki mama njogere ki nga tukyekubaganya omusawo gye yava n'agenda n'abulira baneiba. Ate abo baneiba mwalimu omwana omuwala nga nsingako obukulu katono naye nga ninako kantu twera nga omanyi abaana abawala atayagala alaba muntu amusinga ku area ate twali twakayingirawo. Maama we byabagwa matu nga batandika okuseka bakola batya twasulawo nk'oluvuvu maama awulira ebintu tabitegeera kati nange we nabiwulirako nti byatuuse mu matu g'abantu. Nentuzo oyo muzeeyi step dad wange ne mugamba munaye dadi ebintu byasobye nti bwenti ne bwenti. Muzeeyi n'angamba kakati mwana wange olabye mama abadde abonaabona biki kiki ky'okoze naye amazima gali nti ennaku nali ngimanyi nali siina na kirowoozo ekyo nze simanyi na kiki kyampagula bannange. Abaana abawala
Allah atusasire ne be tuli batuzadde n'abaliwo kubanga abaana abawala bazibu. Omwana omuwala wafuna olubuto omulenzi tebamufaako. Omwana omuwala gw'oswala owemuka ng'ebintu nga muzeeyi agenda agamba maama ngamba nno omuwala yakoze bw'ati. Maama nga yatabuka ayomba era ng'omuntu ng'ayomba ekitegeera ng'ayomba. Ne batuula ne bakola meeting ne family y'omulenzi. Actually twali ba neighbors nnyo, nti obeera omulaba buli kaseera family eri awo nga maama ayomba akwata. Yali tanakumanya nti eri bamanyi, ye yali alowooza oba byakusaga ninga yali awulira oluvuvuma naye teyabitwalanga nnyo kikulu. N'aŋŋamba kati omanyi tugenda kujjamu olwo olubuto, nasasudde dde omusawo olina okusoma munnange nga nze ŋŋaana ngamba nze siga kujja mwana wange nelavu y'ekitowa nange ngamba nze sigenda kujjamu mwana wange lwaki nzijjamu omwana wange nze maama oyagala kunzitira future biki. Maama yawulira bw'ati yanaaba mu ngalo n'aŋŋamba nnaabye mwana gwe ngezezaako naye bikanye. Then nakwata ekkubo n'alumba actually omulenzi yali abeera wa step mamwe. N'alumba step mama w'omulenzi n'amunyonyola n'amugamba mutabani wammwe ayonoonye omwana wange omuto atanaba kwetuuka, mugenda kunsasula mumulabirire n'olubuto wamaliriza muzzeeyo ku ssomero. Ne basooka bakaayanamu awo kiki yererere mama yali asabira bukadde bubiri kuba yali yakasasula na school fees nga yakamusasula. Munnange neba ne okunyumya story si kyangu wennaaba mpabizaamuuko. Actually siri na Muganda, siri Musoga, nze ndi muntu w'engulu, ndi muntu wa North, so Oluganda rosi lwangu. Kakati nga mama omulenzi batuuka kunzikiriziganya yakakadde kamu ndooza n'ekitundu nga tubeera awo olubuto nga lutandika okufunamu ebizibuzibu nga lunnumirira naye mu process awo ndooza twamala weeks bbiri ezo omwamisozi nalabiramu ennaku nga buli bwoyita bakusongamu emimwa, buli bwoyita wuuyo buli bwoyita kati nga bano ba brother ba mama wange nga buli nnaku we bajja ne batansanga wakamiggo weeks bbiri nalaba ennaku. Anko wange omu n'akwata n'ekisiki ky'omuyombo ayagala kinkubisa mbu mwana gwe otuswaziza nnyo. Si ba brother nti nnyo, just ba countrymate cause mama wange si Munnayuganda. Kati ate country like abantu baabwe ab'ensi yaabwe we basinkana nga baliwo bangi. Kasita banga muntu mukulu yafuukirawo maama, afuukirawo kojja, afuukirawo big sister oba little sister oba big brother oba little brother. We tutyo like side ya mama wange weeri. Era abantu abasinga bonna nze kasita abeera nga wa country emu ne maama oyo abeerawo maama abanga muntu mukulu. So munnange ng'obulamu ntubutambulizaawo ne ku miggo naye ng'oza mpulira guvuka buli kaseera mbeera ngendayo abaana abawala nga nze sifunanga ssomo. Omuvubuka yali talina kyalina nga talina mulimu nga talina kyalina naye nga nze njagala mufumbirwa naye nga gwogenda ofumbirwa talina yadde na wasula wa step mother we ya Rabbi. Buli wanzijukira eyo story bampya n'obusungu nti naliko ki nali musiru bulala nitubeerawo ndooza mwezi gumu olubuto lwali lwa mwezi gumu. Kati nga nkuzizaako emabega mu process eyo waliwo muganda wa mama wange nga ngambye tebabiraba muzadde omu kuba mama wange baganda be bazaalibwa nabo ddala tebali mu Uganda basigalayo eyewaabwe. Kakati wano bonna bempita bamaama bakojja bonna ba countrymate, sijja nagamba tribe wabula countrymate. So muganda womu najja n'agamba n'omwana omusajja gwe yafunyemu olubuto nga
nga kanaka mune mwana muto taina wayimiridde nze nayo omusajja tugendeyo naye amusiba olubuto yebake naye lumu then omulundi omulala nze ngenda mugamba omwana wange webaka naye alina olubuto mama naye okubeera desperate alaba omwana yali agenda tomera okubeera mu bufumbo obwekyavu omusajja nga talina kyakulanga abalyawo Nyazaala ate nga just imagine Nyazaala ali wano Banyazaala ne Nyazaala beeri kumpi. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0770 kakati mama nena kaali ngoyo anti wange antwala mama wange omutoyo ngantwala nga ngenda nsinkana omusajja bannange nayingira ne munda mu lodge nayingira mu lodge yantwalayo nangamba yingira omuwali n'omusajja nenyingira ninga nze sibyagala nga mpulira obusungu banaye nasanga omusajja nga guna gunene kuti gwina nga gwina ekifuba nga gwina ekifuba kinene weekiti mama nze natya nentandika okubuzabuza kubanga already enyingidde nengamba ono omusajja wenaakola force ayinza okunkwata lwampaka ng'ekisajja nga kibizi banneye nengamba mukama Katonda ono mama nga njagaza ki bannange kiki ennyo olwo nze nkoze omusango ogumba munene ennyo okuntuusa ku kino naye era gwali musango nze ngambe nti no baali banfaako nga banjagaliza birungi akati munnaye nembuzabuza omusajja biki ndemuyita muru neziruka mukudduka obuseeru oba obugezi nga ngenda nsinkana mulenzi nga mugamba omanyi nti mamange gundi yabadde antutte nga mpadde omusajja mbwankozese tumusiba olubuto muvubuka nga naye abitwalira step mother we nga step mother addamu atuuza meeting ngagamba olwo olubuto tukakasa butya nti lwaffe omuwala alina abasajja bangi olwo olubuto tukakasa tutya nti lwaffe era nze sigenda saswa sente luli eri biki omuvubuka kumbe yabituuzamu step mother we n'abimugamba step mother we n'abyogera mama n'aswala mama yaswala kubanga byonna ngo nabimugamba we yabigamba step mother we ate step mother nga yalina kasente taata w'omulenzi yali awo olujuju ali awo kakati mama n'agamba ono omwana wammwe omwana wange yali talanga ku musajja yenna okujja kwobyo nze bwe mmanyi omwana wange abadde muyungi nnyo ate ng'era weekityo bwe kyali ne bayombayombamu awo ne bafunamu obutakkaanya ne tusigala nga tuli awo wakati kati mu process eyo ndoza olubuto lwali lwa mwezi era nga bwenjogedde wali mu kusooka nga lutandika okunnumirira mba ndi ku bbawa nga ndaba amazzi galifulukutuka nga amazzi ganfubutukamu nga ntandika obuli obulumi mu lubuto bwenti dakiika emu nga musaayi ne banzesa mu ddwaliro kubanga n'eddwaliro lyali kumpi awo okunzesa mu ddwaliro ng'omusawo agamba olubuto lwavuddemu nga lwavuddemu lwokka kakati mu misozi wojjolaba obusiru bw'abaana abawala munnange olubuto we lwavaamu ono muyita Nyazaala step Nyazaala nga ategeera nti olubuto lwavuddemu ng'agamba era abaaluggyemu biki oluvaamu lutya kyokka luli yali awakana ate kati mbu baaluggyemu nange ng'agamba waliwo kazini wange yali yajja naye nga yajjamuko olubuto n'addukira ewaka ne tutandika obeera naye kakati nga ŋŋamba nze
nga bantu batuuza meeting nti olubuto mwalugyemu kati nze sente ngenda bawa zaaki tewali bawa sente nze nga ngamba ndowooza maama yateeseza ne kazini wange ne bampa eddagala n'enkolaki naye nywa nga simanyi olubuto ne luvaamu maama wulira wempayiriza mukadde wulira wemuwayiriza nga sikiinaako kubanga luli yaŋŋambako naye luli we yaŋŋamba yamala n'aŋŋamba nze nkutadde sigenda kuddamu kwogera ku ekyo maama yanyeega nga muwayiriza kumbe ninamu binnabuguma byange naye nga waliwo omuntu gwe basooteramu eddagala n'alirya oba n'alinya olubuto ne luvaamu kuba mpulira abaana abasinga basonsekayo simanga ne bamira kati ate nze nemira bumezi ne luvaamu munnange nga maama anyiiga era twalinga kabwanango ne maama twali kabwanango olw'ebyo bye nayogera olw'ebyo bye nakola ne muswazaswaza mu bantu olubuto we lwavaamu nembeerawo kumbe we lwavaamu terwavaamu lwonna ne musigalamu ebitundu nga buli kaseera mbeera mu kutonya naye nga mbeera mukaba olubuto era nga bumanyi omutima gw'obuzadde akaana ke munnanga akasooka nga kwata step father wange nga mugamba nyambaako ngeri gy'oli nti nno munnange mu ddwaliro olinayo okowakafu twalirako n'omwana bamunaazi munda oba bamukebere tulabe kiki ekiddala ekimusumbuwa kuba namugamba nga maama antonya maama kino maama kiri yadde nga twali tetukwatagana mu kaseera ako then stepdad n'antwala mu ddwaliro ne bankebera mu sikaani ng'ejja lyamanyiddwawo okwo bampapyako ne bampisawo ne bantwala mu sikaani ne bagamba ono omwana yetaaga naaza mu lubuto ne bantwala ne bannaaza mu lubuto we bannaaza mu lubuto nakomawo nga ndi mulamu bulungi nga live and kicking oba okitegeera then stepdad wange n'aŋŋamba olaba woba n'empisa ennungi ngenda kutwala eri ewange nkuteeke ku ssomero osome kiki kyoyagala okusoma nga mugamba njagala kusoma catering nga ŋŋamba catering nedda bali wagala kunziza ku ssomero nendaba nga sijja kumalako nga sijja nga baana bansekerera abaana babimanyi bonna kumpi bonna kakati nimbagamba nze njagala soma course then mzee n'aŋŋamba ngenda kwetegereza ebbanga lyesitajja kugamba then nkutwale ewange kakati yaneetegereza ndoza nalaba nga ndi bulungi nga sikyabuukabuuka nga luli nga nkwata ntwala ewe ewalala nga nzija eno sitwali tubeera bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamuemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesugwa mu nsika ya furniture nkuntwala eyo nga ntwala mpandiisa ku ssomero ery'emikono eryawo YMCA nga tuyantwala ku YMCA nampandiisa nentandika okusoma eby'obubeeri yampandiisa engeri nga gyomanyi nti P7 abeera asoma 6 months then senior 4 1 year ndowooza ne 2 years ndowooza so nze nali wa 6 months then wemaliza 6 months then nga nsobola okuddamu neeyongereko ozimbanzimazi so nengenda eyo nensoma ebyenviiri mba mazeeko emyezi 4 nali nakyuka bukyusi nali siri musiraamu ebyeddiini byaffe biriwo ebityo biti naye by the nali mulokole kati nga ngenda ku church nga nsangayo muvubuka omukubi w'ennanga nali simanyi nti namufumbo nga nkwana kubanga nali ndabika bulungi actually biye ebyembuto ebyavaamu buli kimu nenzirawo nga ndi bulungi nga ndabika bulungi muvubuka nga nkwana nga mukkiriza nga simanyi nti mufumbo
Tutambula naye mpaka wenamalizaako okusoma myezi 6. Then wenamaliriza omuvubuka nga nteekamu ekirowoozo naye abaana abawala tetuyiga ng'omuvubuka nteekamu ekirowoozo ekyo nga kyakumufumbirwa naye nga mu ngeri ki kwefumbiza nga nange ngwa amatu naye kiri ekyolubuto nga kyakavaawo kuba ekyo kyolubuto kyali 214 then 215 ne bantwala then 215 nasomako emyezi ndoza era mu 215 omwo oba okitegeera omwo just imagine mu 215 omwo nga ngwa mulembe n'omuntu omulala ng'atandika kunimbalimba erererere nkwagala nnyo nyerere simanga biki limba bazadde bo nti ogenda kola actually nagenda nenkola intern for 1 month. Then when amaliza nga ngamba muzeyi nga nkubanga omuvubuka mpa plani nga ngamba bagambe mbo simanga ofunye omulimu biki eri bwe tunagenda ojja nnyonyo omulimu ofune otandika okukola balabe nti okolera ddala naye mu kaseera kano tubalimbe ngenda kuba enamba ya sister wange ayeefule nti ye bossigo nti ogenda genda okole ku saluuni ye nga ngamba nti ngwe katwe namaliriza muzeyi n'angamba bannange omaliriza naye katulindeko graduation then omaliza graduation then nzireyo nawe ku ssomero tulabe engeri ogenda okweyongerayo osome ebisinga cause 6 months zibeera za hair dressing then 1 year ebeera cosmetology then 2 years ebeera diploma in cosmetology then nasoma hair dressing then nga nina okuddayo neyongezeyo nsome cosmetology kakati mu kaseera ako nga mbalimba nti kanjira ngenda nkola nga wetulinda graduation kanende nkole waliwo omusajja muzeyi ngambuuza oyo gyogenda okolera wamusisinkana otya wamumanyi otya yamanya atya nti omanyi kuba muzeyi wange alina ebibuuzo stepdad wange alina ebibuuzo ne mugamba yansinkana mu taxi era nali like nakava kusomero nga ngamba ovaawa biki ne mulimbalimba awo namulimbalimba muzeyi naye nakkiriza nayogera n'omukazi naye muzeeyi yankwata n'ebbaaga zange n'atwala ku paaka n'anfunira taxi n'akwata n'enamba ya taxi n'ajja ku ne kondakita ennamba kumbe ate gye yali alowooza nti gyendaga ate si gye nalindaga kati we natuula mu taxi omuvubuka najja nagamba oli wano ngamba wano naye muzeeyi akoze wati newati nga fulumayo jangu tugendere mweno nenfulumayo kondakita n'ankwata n'angamba gwe nnyabo kitawo yakundekedde toyina gy'olaga ne ngamba nze ngenda mu taxi ey'endala eno sigyagala kakati kondakita ng'alinda muzeeyi we yamukubira ndoza namugamba muwala we yavudde mu taxi yange yagenze mu bibye kati muzeeyi ng'akuba essimu kagamba gwe oliwa biki ne mugamba muzeeyi nze ngenda kukola we natuuka ngenda kuwa omukazi eyampadde omulimu nentuukayo muzeeyi n'ayogera n'omukazi naye nga teyasigala nti mumativu teyamatira muzeeyi teyamattirako ddala nangamba ogenze kwefumbisa naye mwana wange biki bino ebibuzibu bungi mu bufumbo eyo olina kubeera ng'ofumbira nga tumanyi ng'abazadde tumanyi gy'oba olaze biki nengamba muzeeyi nze sizze kufumbirwa nze nzize kukola oba oyagala saluuni gye mba nkubira ekifaananyi nja kikubira naye ate era akasimu ke nali nina mu kaseera okaali kali awo nga weekati so ne basirika ne bagamba kyetumanyi nti ogenze mu bufumbo naye mwana wange gy'ogenze wafu kakati nentula eyo n'omuvubuka ndozaayo mu bufumbo gye neefumbiza namalayo emyezi 4 naye mu myezi egyo 4 nalabiramu ennaku munange nga tewali kyakulya maama ng'essimu njijjako nga lwaki njijjako nga sagala banno bankubire bansumbuwe ye omwana yeefumbiza nafumbiddwa omusajja gwenjagala
nga tewali kyakulya okwebaka wazibu wetwali twebaka nga twebaka ni mulumu yemu ne sister we ruka sister yali yapangisa akarumu kamu nga wetwebaka omuvubuka naye nabeera omwo nga yebaka omwo naye nga wadde eno gye yanzijja naye nga simanyi lwaki abaddayo eno biki kubanga mu kyaki yali yavaamu nga baafunamu obutakkaanya ndoozi ensonga za ssente kakati nembeera omwo naye nga sister ye mukarumu ako sister ye mukazi mukulu naye nga waliwo abo baneiba nga bavubuka nga bayingiza munda mu nyumba ye nga basinziza omwo ng'ate empulira nga mu romu yemu naye bannange naye era saawulira nembeerawo nga tisesa atuukizira ndoozi alaba muzimbiridde ng'agamba brother we gwe nsonga ono omuwala mujja wano ng'ayogera mu lulimi lwesitasobola kutegeera bulungi naye ng'era oba olaba nti nno omuntu si mumativu gy'oli kaakati ng'omulenzi agamba nawe olaba sirina sente biki nti jawo omuntu sagala naye nga sirina kyemukoze jose ndooza ng'alaba muzimbiridde oba kitegeera ate nga luli eri ku ssimu yali ampaga mulamu nga twogera ku ssimu nange ng'omulenzi ankwata ng'abaako awo akayumba kapangisa naye akayumba yakapangisizaki malusu ng'amatiza londiroodi nti ngenda kusasula ssente biki netubeerawo weeks 3 nga landiroodi twalabako kasente najja n'atufubutula naye nga mu karumu akolooza nga ndya banaye nga sirya mbijjukira kati nimbajagala n'okukaaba nga sirya nga bwe mba ndidde ndya akacapati kamu olunaku lulamba n'ensiiba omwo munda mu nju nga nsabira obudde buzibadde bukyadde k'omuvubuka y'abaazungadde n'adda eri agenda wa sisita we ng'alya ng'agenda wa sisita we ng'alya nga nze nsiiba njalo omwo mu nnyumba etalina nsasulire nga twebaka ku mukeeka naye abannange munnange nga tubeerawo ng'olondiroodi ajja tufubutula ng'omulenzi agenda anyoonya ennyumba endala era awo okumpi naye yapangisisaawo malusu nga bagamba ngenda bawa ssente biki n'okunaaba nga sinaaba nga amazzi nga nti ogasena ate nga newe mba nga sitya ogenda gasenesa ssente ki nga tewali ssente zisena amazzi nga n'amazzi gennyini nemba ngenzeeyo nze ngatya nga n'amazzi ag'omu bidiba ago ge basikamu obusisi nali lumu nguddemu siryerabira buli bwe nzijukira eyo moment nga kumpi ngudde mu mazzi ebyo amazzi ago ge basima munda then ng'okanyugayo ekintu n'ogasika nali nguddemu maama mbolwa laavu nze ebyo nali saabimanyiira nnyo nga namanyi kale nga ebyo ebyokusena ku luzzi ogenda noteekamu ekidomola kyo n'ogenda naye kati ebyo ebyokusika kajjukira tolya nakulya bulungi ng'amaanyi olina matono munnange nga engeri gye nali sinaaba nga sirya banaye nalabika bubi banaye neefuna infection nga ziri bannaye mukama katonda wange nga waliwo endagala omuvubuka yennyini n'atandika okuneewala anti nga obwo ntandise ndowooza okuwunya engeri gyerina infection ate nga amazzi g'okunaaba mazibu kufuna ng'omuvubuka agenda eyo n'abeera eyo nnaku 2-3 nga akulese mu nju nga toyina kyakulya naye mbunze mwagala nga omutima gwange gukyamwagala munaye ndowooza esitori yange bagiyita stupidity of girls oba of girl cause ndowooza abawala abamu bategeera nze nali musiru nnyo munnange nga mbeera nga 2015 yali mu December omwo nga brother wange akubira esimu nkolo yaliko nga brother wange ankubira nga annyombesa naye gwe kati oli eyo simanga maama luli alwala kataafe maama wuuno yali alina stress zo naye maama n'ageza afuna obuzibu gwe gundi ogenda kundabamu ogenda kunfunamu obuzibu maama alowooza gwe buli kimu mukazi takyalya emyezi gy'omaze eyo
kuba na simu totunyonyako kati ne Katonda mwebaze okusanga nga like nsobola okuba esimu yo neyitamu ngamba naye nawe tompoganira kiki ngamba kati muzeeyi ngamba ro step dad waffe ngamba kati muzeeyi muradde tuwalaba mama nga muradde kati ne muzeeyi naye wuno muradde bonna tugenda balaba otabalabe muzeeyi nageza afanga toliiwo gwe ogenda kutulaba mu obuzibu nga muto wange nunga yayongera nange ngamba omulenzi omanyi kangende omanyi ngeje muzeeyi wange gyafanga musirikale omulenzi saagala mulaga nti mukyaye kubanga mazima nali simukyaye era nali simukyaye kati nga programu yange eri nti nzijja eno ndabe muzeeyi malenzireyo mu buzibu nga yo programu yange gye nnina nti nzijja ndabe muzeeyi mu ddwaliro malenzireyo era engoye ze neetikka nagenda neetikka ngoye zange ntono obugoye nga buna butaano bwakusulawo nnaku ntono malenzireyo mu bufumbo omutali kyakulya omutali kyakunywa omutali kyakunaaba owatali nnyumba nti ennyumba zonna batufubutula mu bufubutusi nti tewali sente za kusasula omuvubuka yalya watambula ekyalo ku kyalo ndozeyo watambula ng'alya munnange nga nzija natuuka mu ddwaliro natuukira mu ddwaliro ngenda ndaba muzeeyi nga nyingira natambula nga njogera ku ssimu kubanga esimu yange nayo njirina layini yange nga njirina kati omuntu eyampeereza ssente naye yali musajja kakati namukubira ne munyonyolamu nti wano ndi webiti ne munyonyolamu nkwawo ebintuntu nampa ssente nenzija nga nzijira ku ndagira omuzeeyi oliwa oli mu rumu ki nambuulira nentuukayo mama muzeeyi yantunuulira nangamba yegwe omwana wange gwe manyi omwana wange anyirira omweru omwana wange omweru anyirira mama nga muzeeyi akwata ku mutwe naye nagamba kenkulabye ngenda buna nze ba anti bona ndibazzeewa nze nti omwana yabula bandigambye mbuno nze nakutunda ba anti baabwe b'ensi eyo bamanyi balina olujjanja balina wali ebizibu bwe baagala okubeererawo omwana waffe nze nandibazzeewa naye ekirungi ozze ngenda kuwona mwana wange stepdad wange nga batwayogera nga mama atanaba kujja mama we yajja nga era mama munange batayinza kubulwa ku mwana we yantunuulira bwati n'atuula wansi n'akwata ku mutwe ng'atunuulira ne mbuuza maama wasiibye otya mu lulimi olw'obukojja ng'antunuulidde butunuuzi nga tanziramu n'amala n'ayimuka n'atambula n'agenda n'amala n'adda we yadda n'angamba jangu kyekigambo ekyasooka omuvaamu jangu nga ntwala nga mpa omusawo kuba twali mu ddwaliro ate eddwaliro eryo muzeeyi yali amanyikiddwawo ng'akolerawo era nga ngamba jangu nga tugenda nga gamba musawo wuuyo mukuleetedde ndowooza yamugamba ankebere olubuto siriimu ndowooza nga byamanyi tibinyinza okuba nga nina ekimu ku byo ne bankebera ne bamuwa result n'agamba katonda webale katonda webale katonda webale yakyogera emirundi 3 n'abaana mbuuza kaakati mukama wange oze tulabako oddeyo oba nengamba nzize balabako nzize balabako ngenda kumala nzirayo ku mulimu mama nangamba mulimu ki ogwo okukufaananyanga jjajjawo nze we bakunteeka nze naawe bajja kulooza nti gwe jjajjange oba gwe mange lwa butono wenookadde wenoolabika bubi ogenda mama omaze otulabako osimbule nti oti simbula nti ogambe oze tulabako omala oddeyo ku mulimu gwo mulimu nabakyogo akasajja kakutwala neeno nenganze sifumbirwangako nze ndi ku mulimu kati nentuulawo nga nkutte kutama nga ffenna ne tusirika ne muzeeyi naye ndoza muzeeyi yamala
nangamba fulumako wabweru katono ndoza nayogera naye namugamba kakkanya obusungu ndoza yamukakkanyizaawo namukansolinga cause he was a counselor nga wakukwatamu mu kukansolinga ovaawo kakasiza ekizibu ekinene n'okyabanga ekitono munnange nga mukansolinga ndoza mukadde nga akakkana kati awo waaliwo step brother wange omwana wa muzeeyi oyo bwe twali tubeeranga naye before nga sinnabagenda eyo kwefumbisa namalayo emyezi 4 nga muzeeyi akubira oyo step brother ngagamba yitirako wano eno onone muganda wo mugende naye ewaka then step brother wange najja nanona yatuuka nangamba sibyotya nnyabo nga takyamanyi nga takyanzijjukira ng'olwo nkyuse ndabika bubi bane nali ndabika bulungi naye nga nakyuka nga ndabika bubi nambuuza sibyotya nno nnyabo ko muzeeyi oyo nnyabo oyo muganda wo gundi nangamba erinnya omulenzi yeekanga nti ono ye gundi maama naye nantunuulira waati bonna buli eyandabangako yali ayagala nakaaba bukaabi nga tugenda nga twala ewaka nga muyagala kulya ki nga mugamba njagala kulya kino nekiri nekiri nga ngulira nga tugenda nga ndya nga nnaaba neebaka naye nkyalina programu ezikola kyeziddayo wolulenzi munnange nga nkeera ku makya nga ngenda ku dduuka oyo stepbrother yayinanga omunange ngandekera akasente buli we yagendanga okola nga ndekera akasente nga oba si ekyo aba talese kasente nga agenda ku dduuka eryo ojjayo kyonna kyoyagala babiwandike nja bisasula ekati nga wentyo wenagira era kwolwo nazukuka nga ngenda kwewola ku dduuka munnange nga ngenda ngenda kwewola maama natambula nengenda nembuuza neiba nga mama gundi wasiibye otya nti nasiibye bulungi nnyabo osiibye otya no nnyabo ate bagundi bafunye omugenyi ate biki nga abuuza ngamba nti mama guninze gundi gwe gundi naye yatuula butuuzi wansi naneetegereza waati nangamba gwe gundi omwana yayina ebbina omwana omweru omwana yayiri alabika bulungi yaggwe yakwata ku mumwa waati nangamba yenze nkyuse ntya nangamba mwana gwe ng'okaddiye bufumbo myezi ena just imagine katsanga namalayo omwaka ndoza senga sifudde munnange nga ngenda ku dduuka ow'edduuka naye yakwata ku mutwe nagamba naye abaana abawala mwagala ki kiki kye wagenda okunona eyo muli munnabakyogo mama ono mulekaano ku stress ate nendaba oli naye ansumbu ow'edduuka ayogera tamala mbuwulirira manyi nga mpulira obusungu amalako emirembe nengamba njagala nno kino ne kino nze njagala agenda kufumba nangamba omwana buli omuntu yena yali antunulira omwana yasagalanga omwana yali omweru bwatyo ko tutugadde bwotyo mama ebbina tekuli mwama kino eno nga buli muntu yenna yeewuunya buli muntu yenna nga takyamanyi nga nkyuse bufumbo bwa myezi ena bwekwefumbiza naye abamu nga bombaga nze abantu nga mbaga nze sefumbiza nabadde ku muli munnange nga ntuuka mu nju nentuula nzeka nendowooza nengamba naye buli muntu yenna aneeka nga nze nno nga ndaba sinaba kukyukako ate bwe nkuzayo emabega infection gyenafuna bannange nga nvaamu ekivundu nga nzira mu nju nga ndowooza nemaana engamba naye nedda lwaki mba ngenda eyo buli muntu yenna nze nno nga sinaalaba buzibu bw'amaanyi bwe nnina nga sibulaba nga nze ndaba eri walungi lwakuba kale tewali kyakulya omuvubuka tujayiiya tujja kukola ekibi oba ekirungi omuvubuka yalina akalimi nga bw'aba ayogera naawe mukwano toyinza gaana kyonna kyagambye era mukama ajja kukola mukama ajja kukola ebyamagero era tujja kuba bulungi gwe gumiikiriza nga nange nkola ngwe kakati nga nzizeeyoko emabega munange omuvubuka nga tantwala waabwe kulaba maama we ogenda olaba nnyina nga sisangayo bwempita nti alinga mujja wange
ngasangayo mukazi we n'abaana babiri naye ng'oyo omukyala mmumanyi era oyo omukyala yalinga ntunulyanga nga bane anti nga neegomba nengaga anti bane gwe weesiimye oli balungi bambi osoma baali balowooza n'abamu mbunkola mu bbanka mboga oli bulungi okola mu bbanka anti oli bulungi olaba we nawunyirira naye nze banange biki obufumbo nze nga simanyi nti ye mukazi w'olikaye omukyala yalina engoma nga ajja nga gamba anti ngenda kukyalirako ng'ajja ewakaawo ne tutuula ne tunyumya nga musibako ku nviiri nga nze simanyi era ngenda otuuka nga nsanga oyo omukyala neneekanga kati nga omumanyi munnange abaganda b'abasajja baagala entalo baagala olaba nga abantu balwanira baganda baabwe nga baŋŋamba nti buuza mujjawo neŋŋamba wanje neŋŋamba nasika nentunula butunuzi like na freezinga omukyala nanga gwe anti gwe wanjagalira omusajja anti gwe nasirika nga era navaawo nentuula eri wabbali bananga oluyombo olwaliawo omukyala n'alyoka agamba omusajja gwontamye musajja gwolina oli mwenzi nnyo sanga kati obwagala twawukane sibanga mpa sente zange emitwalo 7 gye nakuwola simayanga okola kino ne batandika ebyo ebyabwe oyo omusajja wendowoozamu obulungi siina n'ekikumi kye n'eki kye nalindidde okugjako ye okulya kunze omwana asoma atakola ngesente ze bampa eza pocket money muzeeyi wabaaza okundabako nandekerayo ngajja ngaatandika abeera ngaamanyi nti nno nina sente ngaatandika mbadde njagala nno kino naye akasente sirina naye nsuubira mu bbanga wabiriti biti nze kennyini nga nze nkwata nti kwata nga nze kennyini nze nkwata sente banaye abantu abalina olulimi kalimi abantu balina akalimi bane omuli omuvubuka wafuuka pasita agenda kuba muferi agenda ofera abantu akalimi kalina tewali like kuba nze ndowoozamu like saa zino wentuula wansi nenfumiitiriza nga ne ono omuvubuka yali yandoga oba kinaye nedda teyandoga bwali busiru bwange ndowooza n'akalimi ke bwe batyo munnange badde mbasizaayo emabega ti nasisinkanako nga nkyali eyo mu myezi n'egyo mwe nasisinkanirako omukyala we then kati tudde eno nga maze okuvaayo ndowoozezaamu maze nensalawo nti sigenda kuddayo kakati neŋŋamba maama ne muzeeyi era twali mu ddwaliro kuba muzeeyi yamalayo okwebbanga ddene bambi mu ddwaliro nga tutuulawo abaana ba muzeeyi bonna nga bazze bonna baneewunya ne bagamba gwe gundi ye gwalabika waatyo gw'omuwala omulungi maama kubanga I was really beautiful. I was. Nga buli muntu yenna yenna agamba munnange bawala bamukadde nga bata beewuunya naye nga nze nga mbatunuulira nga sina kyakkola ng'era mpulira nga ndi out of them era nga we bajja ne beewuunya nalaba nga kinsusseko nga ngenda ntuula eri wabbali nzekka we baamaliza ogenda nga nzira nga ngamba taata dadi mama omanyi ndowoozezaamu sijja kuddayo era nsaba kumusonyiwa byonna bye nakola oba nabayisa bubi oba nabakola ki naye ekintu kyonna kye nafuna eri kwali kusaba oli omuvubuka yali asaba yali musabi naye ng'ate mufere yali mufere wa laavu ndowooza ne mu ssente ndowooza yali abba abantu ndowooza era bwe bamu ku bantu balinda babba abantu ku masimu osanga owangudde biki kuba bannaye saamulabako ng'abikola naye nze ndowooza kuba obufere bwe yaliko bwali kika kyabwe waggulu naye nga yali asaba era nayigayo okusaba nga nsaba mu bulokole era munnange nga muzeeyi avaayo mu ddwaliro nga tudda waka nga muzeeyi yali yakavaayo nga maama alwala maama yalwala ekiro ng'ali bubi nasaba maama yantunuulira ne yeewuunya nagamba mukama wange wali ofumbiddwa pasita wali ofumbiddwa pasita bane nasabira maama nasaba naye kennyini n'atya nagamba yono omwana wange
era nga buli kimu kyonna nga bagamba saba mwana waffe tusabire nga olwo nno ofuuse pasita wawaka naye nga sinabagenda mu bufumbo buli obw'okwefumbiza nkikatiza emyezi 4 kuba mu emyezi gyenda yali hora gyendi neze nali siraba nti itize hora mpaka wenavaayo nentula wansi nenfumintiriza nentandika olaba nti yali mbeera nzibu nnyo like mu bulamu bwange nali ngenda kufa mu bintu ebyekisiru nga sinagenda noli guy waliwo guy omalala yankwananga nga nkyaliwo era yeyampa ssente ezanzijayo nemugamba ze na boyfriend bichwe chinze sangala ererere nga wansindikira ssente nze nzimuddiza anti ndi simanga baka royal I'm royal to my boyfriend sakala kwata ssente za musajja mulala kakati oyo muvubuka era nga nkomawo nga mpereza message nga ngamba otuuse nti natuuse ndi bulungi ndi waka olwo nga amazeewo nga weeks 3 ngamba kaki kyekiriwo kyekitambula naye nakugamba njagala kuwasa biki negamba tewali buzibu ojja kujja waka yali muvubuka musiraamu yali musiraamu nange nga gamba ngenda kujjawa mu bakyoyagala ngenda kujjawa mmwe ngamba ojja kujja wojja nga ngenda naawe then awo mukaseera ako ndoza namala emyezi 2 nga mama ne muzeeyi bantuuza nga bangamba muwala waffe tukimanyi okuze tokuza nnyo naye okusinziira nga we tukulaba wofunayo omusajja yenna akwagala jangu otubuulire otugabe mama ne taata musajja wati ne wakyagala kumpasa era omuleete tumulabe ffe tetwagala bintu twagala jasiraba mwanaffe ali naani nti kale muzeeyi kale mama kati mukaseera kuyo ye yaliwo ningamba mama ne taata waliwo muvubuka muganda wa gundi nanye ni dduuka eryo nolyewe nagenda nanga mwala bane abala mwagala ki muganda we nga muganda wa gundi oyo yayagala okumpasa waddadda yankwanadda nenze nali ndi awo naye kati ntoza tugende maaso naye then mzee nangamba kale tewali buzibu then nkaseera ako muvubuka nangamba jangu nkyalireko nengendayo nemukyalira olunaku namukyalira netusinza wekyamaliza osinza nenzira ewaka mukudde ewaka nti mukaseera ako nalina abasajja babiri oyo omusiraamu n'omulala naye nga omusiraamu ono bwenjagala gwendabanga alina obuvunaanyizibwa then naye nga bonna balaga nti bali serious kakati wetwamala osinza noono omusiraamu nenzira ewaka nembeerawo omwezi gumu ng'ensonga siziraba naye okumanya mukama katonda ono w'amaanyi wa buyinza yamanya nti nno wanampa olubuto nga ndina oli omuvubuka ngenda ffa omuvubuka tetwadetingira myezi 4 gyoka emyezi 4 gye nabeera naye mbundi mu bufumbo then waneeno ndowooza gyali emyezi oba 5 oba 4 oba 5 naye mweri ebbanga lyonna ndowooza twamala mwezi gumu mu dating then eyo myezi egisikadde nentandika okubeera naye then mu bbanga eryo lyonna amazima nagendanga freely sirina mpiso mu mubiri sirina kaweta mubiri sikozesa ogundi bwo naye mukwano nga sifuna lubuto niwe nagenda nembeera naye eri nga nsobola okuba nga nakakyalira parliament leero luno nenvamu then ekiro netusinza naye nga sifuna lubuto ate nga tafulumya so katonda ono wabuyinza w'amaanyi yamanya munaye nabikako akasubi nesitafuna lubuto mwoyo omuvubuka kakati ate ono omusiraamu nenfuna olubuto bwali mulundi gumu nenfuna olubuto nemukubira nemugamba munaye mukwanoza ebintu tebyesobye ate nawulira bubi kozi yali tayagala mbu kuzaala mwana nga siwa wa bufumbo naye munaye so bije twakola yeekyo kakati ningamba nze ngenda kulujjamu biki nze sigenda kubeera na lubuto yererere nangamba tetukola nsobi 2
twakoze limu ne tukola omusango ogw'okubeera babiri nga tetuli bafumbo ate ogw'okubiri tutte zino sibirimu nangamba kakyoba okulo ogenda kwogera ne mukadde omugambe nze ndi ready ngenda kulabirira n'olubuto buli kimu kyonna ngenda kikukolera nze ndi ready buli kimu ekyetaagisa then nabeera n'olubuto emyezi 3 naye nga maama tamanyi nga takisensinga nga nako nti nyinza okuba n'olubuto munange myezi 3 egyagwako nali eno wa muzeeyi nje yantwala kati nemala nenzira ku kaalo amatendo nje nafunira obuzibu obwasooka abantu bonna ne bagamba ye omwana abadde afumbirwa kiki kubanga akomyewo ali lubuto mama abiwulira tabitegeera nantuuza nangamba naye gweoliwo ninga wallahi billahi nze siri nendayira naye omuvubuka nangamba nedda mugambe ekituufu then nemugamba nemunyonyola munengamba maama nti kino nekino naye nanyini akkiriza agenda alabirira biki nti kaali kakati tewali buzibu tugenderaawo ate munaye tunakolaki era oli muntu mukulu kasita nanyini akkiriza olulabirira kyekikulu so nembeeraawo muzeeyi wange nangamba mpe enamba y'omuvubuka oba gamba omuvubuka nkubire njogere naye nkakase era omuvubuka namugamba ye nakubira muzeeyi ne boogera nalaga nti ye is okay agenda ku taking care of me mu busiraamu tebawoowa muntu ng'ali lubuto so twagumiikiriza n'enzaala nemala n'omwaka mulambe waka then omuvubuka n'alyoka ajja nenkyuka naye sakyuka lwa musajja nze kuva nedda nali njagala nnyo obusiraamu so mwetutyo nga tugenda maaso n'obulamu then nali nakagamba maama ekyolubuto newayitawo wiiki emu nga ntandika obuli obulumi mu lubuto nga luli bwe nafuna nengamba maama olubuto lunuma ngangamba lulinga myezi ngangamba emyezi 3 nga nedda luno telunaba kutuuka kuluma yadde eki so nabaako beebuuzaako awo ne bamulagirira omukyalo omu ayamba ku bantu ku by'embuto munange ng'afuna omukyala n'antwalayo era omukyala yagamba senga tuba kulwayo bandivuddemu kati ekyo ekyandipadde kijjamu luno kyekyajjamu luli lwenawaayiriza nga bagamba simanga nina nabuluma mu lubuto biki ebyo naye nanywa eddagala alhamdulillah nezaala akaana kange nakazaala netubeerawo omwaka mulamba nga tebanaba kujja tunona then webamala nebajja netukola omukolo gw'obusiraamu omutonotono nebatuwowa era tuli bafumbo mu ddiini netubeerawo mu bulamu bwaffe obulungi era omwami wange ye bambi alhamdulillah anjagala nnyo talina buzibu wetuli nesaawa zino maama mu kaseera kali yafiiringa so disappointed in me olwakuba biri ebyantuukako ate nekino ekyokugenda eyo mu bufumbo obwo bwonna yafiiringa so disappointed naye ate saawa zino eno nkiwa tali disappointed saawa zino ali musanyufu kozi at least nina kyemuyambako ninawe mukwatirako naye nga nze story yange eyo ey'okufumbira emyezi 4 abaana abawala nze ndooza nze ndi mu position entuufu ey'okutula n'abaana bawala 13-14 ne banyonyola mu story yange nti abavubuka balimba omuvubuka akulimbalimba kola batya omuvubuka yenna like toyina kuwa muntu matu woba olaba nga togenda kubeera naye toyina kuwa muntu yenna matu go mbukamuwulirize naye nze simwagala nze ngenda muwuliriza buwuliriza okumuwuliriza omwo oyinza okugyamu obuzibu ng'obwo obwange bwenajjamu nendabika bulala buli muntu yenna yaneekanga naye wenakomawo era nsaddawo bulungi nnyo ate wenafuna olubuto olulala ate bannange story nezifuuka nyingi alhamdulillah kati omwana gyali naye wetwabeerera e Uganda awo munange nga
embeerawo nga tunyoonya omwana n'abula omwana ye yabula naye nga abantu bonna ogenda kuzaala ojazaala toli mugomba naye omwana yabula actually kyekyansindikiriza baniiba bange baali bammazeeko emirimu kyekyansindikiriza n'okujja ku kyeyo nadaba abane buli muntu yenna ozaala ndi era nze siyinza kuddeera abaka baganda bange bali babeesiini nze siriteeka muka muganda wange corporation nti mulamu otuzaalira ddi kozi omuntu obeera ku struggle cause I struggled nfune omwana owokubiri naye omwana abuze ate nga bwe bantunuulira ndi bulungi omwami yeera kuba yataagala agenda mu ddwaliro naye ma ate yaba bubi atya nga ate yazaala ono fe abakyala fe abatera ofuna ezo infertilities ezo z'okulemera okuzzaako omwana asooka oba okuzzaako ku mwana owokubiri naye nga n'ebyo ebyange abaana abawala bazibu naye n'okubuulirira omwana obuwala kizibu ne bino bibagala nti beera friendly eri omwana wo biki ajja kugamba ebintu ebisinga nze mange nga yagezaako okubeera friendly nange leka nze nkubuulire omwami Nsozi nze nali ndyebakanga ku buliri bwe bumu ne maama tuli bawala babiri naye nga ffenna nga wetuli nga twebaka ku buliri bwe bumu ne maama nga ndi lubuto naye nga maama atamanyi nti ndina lubuto ewaabwe owabamaama baziza ewaabwe ensi yaabwe kale tribe yaabwe mu nsi yaabwe baziza naye nze namugamba maama ebyo byesonyiwa ate okuziza kwabweko kubi nnyo ekyo omwana omuwala gwe wozza omukono emabega kitawo toddamu kwata ku lugoye lwe yadde enkuba etonnya yadde mama mwe mulwadde obanga muliwo abawala abakulu mwena mwazza emikono emabega temulukwatako taata mwe yalina olowooza kakati ate bo byabwe bibine nga maama ebyo byesonyiwa ebyo ebyewammwe waneeno ffe tetuziza nebba wange bwe nafumbirwa tebaziza ewaabwe babigoba so yeyo story yange naye okuwaayo story like okwogera amalusu gaggwamu mu kamwa naye nga Misozi tusiimira ddala omulimu ogw'amaanyi ogwokututambuliza ekyeyo otubeereddewo mu stories gwozimanyi bwe zitambuza ekyeyo nze nali ngenda mpaka eyo wansi nensokolayo ka story akedda nenkawuliriza nga bwenkola kati nkolera mu budde nga kati story eno wegwerako nina okuba nga mmaliriza osiimula eno story wegwerako nina okuba nga mmaliriza okufumba so tusiima omulimu ogw'amaanyi nze alhamdulillah katonda yampasako enchansi abaana abawala abalala bayita mu mbeera eyo gye nayitamu ne batasimatuka naye kati nze saawa zineeno alhamdulillah nebaza bwebaza ndi musiraamu era nziramu okugamba nti saasiramuka lwa musajja nasiramuka kubanga njagala era nali nnyonyanga musajja musiraamu naye buli muzingirikiti gwegwa neekiikamu oba gwandoga bulosi nti bonna nze abakozesa bandoga so byebyo Mwami Misozi naye nga byonna okuwaayo story bannange si byangu naye nga nebaza buli omu yenna awaayo ka story waliwo n'omusajja oba dragon bane stories ezisesa omwami oyo asesa bane nawulira story nefenseko nembeera muno nze nziddingana mu stories enziriŋŋana oyo story nagiddingana nagiwulira nengibaako nengiddingana like anyumya bulungi bambi nozamba siibule baganda bange abaana ab'obuwala bo bazibu okukuza my sister webala obuvumu okuvaayo n'ogaba naffe ku bulamu obwo obw'emyezi 4 obulamu obw'emyezi 4 njagala kukola comment yange ezinza obbe nnyingi nengenda londa yemu byonna tebiriggwayo mu lunaku lumu sister one thank you okubeera omuvumu n'ovaayo okutunyumiza bino gye natandikidde nga bawulira ebigambo njogera bisongovu netuwunzise buli omu akkiriza nti sister egyo emyezi 4 baaba wali toliiko ne baali tebakuloze emyaka gy'obuvubuka egyo katonda atusabira abazadde twesabire bannange katonda bwakusimatula abaana ne bagenda mirembe nti kati bafumbiddwa kati bawasiza balina amaka gaabwe ate abazadde n'addamu n'atandika pressure endala kakati bannange bajye bali kakati oba bannange muwa abazadde ekitiibwa tuwe abazadde ekitiibwa kyenjagala okwogera sister ono bwe yafuna olubuto n'ebyabaawo byonna waliwo miscarriage oba namwe kyali kibajjiddeko waliwo miscarriage eyinza okujja ng'ekanga mu kusooka
kubanga ebeera egenda kuyisamu experience oba oliawo gy'obeera teweetegekedde ne bw'omba ng'ohiringa bw'oti okuva mu miscarriage eyo n'obanga agamba nti oba eneyinza okuba opportunity nga waliwo ekibabo kyembadde mpona naye nga sikitegeera kyali kikutuuseeko n'ofuna miscarriage n'ogamba Mukama omponyeza ng'olina kukwatamu bugwodduka ekibabo kyali kikutuuseeko bwe kiba gye kiri jangu otunyumize bajja lowooza nti njogera na gasozi abantu tufuna miscarriage ne tugenda mu depression eyo si gye njogerako bebi soogera ku miscarriage eyo njogera kuzifaanana ng'eno gy'owulidde n'ogamba Mukama olaba ontaasizza wano ndifa bukadde ekyo si kyenjagala okwogerako kyenjagala okwogerako kyekino nkuleke abaana bano waliwo ensobi ezitera okukolebwa abazadde mu butamanya omwana agenda n'abanga oyo yali agenda mu senior 1 newankubadde yali mu myaka 16 naye kaakati bwe tumutunuulira omwana bw'abanga afunye lubuto ng'ali mu senior 1 oba P7 o senior 3 senior 4 waliwo kye tulina okutunuulira abaana abasinga obungi bwe bavaawo ne batwalibwa mu masomo g'ebyemikono ebizibu biri bye baba badduse ate tuba tulowooza nti badduse bidduse naye nga bagenze gye biri ekisooka abaana abo tuba tubakonfaminze nti kati bakulu ekyo wali okirowoozezaako there is a way we confirm that these are no longer girls but women mu kubeera abakyala tulaba ng'eno tebakyajaayo mu secondary so nga ate kambabuulire oba primary kambabuulire amazima amatuufu gali nti bano abaana baba bakyali bato baba beetaaga bujjukiza kukuza ndowooza eyo ey'okukkiriza nti newankubadde bazadde baana bannaabwe bakyali baana bato ne tubakkiriza kakati bwe bava eno ne bagenda eri mu masomo g'ebyemikono basangayo bakazi bakulu abamu bava mu bufumbo ne bajja ne batandika okuyigayo ebyemikono kakati tuba tumwaninstolinzeemu kiri ekyokuba omwana bw'atambula kubanga agenda kutambula ng'agenda gy'agenda okuyigira ekyalaani ebya saaluuni okubekinga nemit tuba tukuza kiri ekyokuba nti kati bantu bakulu n'abasajja ku kitundu baba bakimanyi nti kati ono takyali mwana muto kati ono mukazi olumu tuwunzika twongedde ku ono nakyo olaba nze seewuunyiza bw'abaddeyo akabanga ne bamumatiza okugenda okuyingira eddya aba takyerabanga mwana gwe akakabonero k'okubanga omwana takyayambala uniform takyakwata bitabo takyaweeka bbaaga takyayambala socks takyagenda ku assembly takyasimba kawunga takyagenda mu break time mukwano tolowooza nti kitono nolwekyo mwekenenye nnyo muyinza okuwunzika nga mukoze more harm than good omwana ono mujjukira Sarah waffe gwe tulina wano mukyala Bengo gwatuyambirako maama tuyongera okwebaza olw'okubeera omulungi ennyo eri abaana b'eggwanga n'obaako kyokola okubagattako ekimu ku byenzikiriza ebikyayamba Sarah kwe kumujjukiza nti mwana muto ng'alina kusigala ng'alinga bato banne ekyokuba nti azadde ekyo tekikonfaminga nti kati mukazi mukulu oba ogezaako okudigestinga kyenjogera nolwekyo abazadde mugenda kati ono omwana era kyovulaba nti ku nkomerera bera bamugambye nti bw'ofuna omusajja genda abamu bayinza okufunirayo omukisa ne balama abalala ate ng'oba oliawo be bangi tebatera kulama nolwekyo tuteekeddwa okubeera abeegendereza ennyo okukonsultinga omwana ono mumutunuulire mumwekenneenye mumutegeere mukakase nti kyemugendamu kyekiri beta naye nze mbabuulira with experience abasinga obungi relationships awo ziba zikoledde noli yali yamufunyisa olubuto bw'amulaba ng'agenze kati ono yakula wate tebalaba tebamuzizza eri mu secondary tebamuzizza kutuula P7 bakonfamingirawo nti kati they are good to go era ebivaamu byebyo ebisigadde twebaza Katonda nti kubanga ku nkomerera byonna finally wasetolinga olina omusajjawo
naye era njagadde kiri kyogambye nti owuliranga you're the right person in the right position okugamba abaana ab'obuwala that please don't try this at home. I tried it and the price was that. Eri mubire. These are the stories abaana ze balina okuwuliriza. Naye abaana mubawa access ku biki? These are the real examples. Omwana ojagenda omunyumiza your story of the 80s, the 70s, the 90s. Mukwano ng'alaba biri wala nnyo. Bw'awulira ono wa 2015 tamuli wala. Ye age ye bw'anaayogera ajja kwogera by'ategeera. So abaana mu basisinkanya abantu ababali ewala ennyo n'ebyo bye balaba n'ebyo bye bategeera. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Ono naye tumuwulidde ng'abeera ekyokulabirako. Abaana mubawe omukisa okuwuliriza ebintu nga bino. If you can't bring them to watch it from here, please download and forward. Mugambe njagala owuliriza ekyo and make a note. Let's talk about it. Nkyayongera okugamba abazadde, I watched a movie eno yantwalidde nnyo obudde, but njagala nnyo abazadde abalina abaana abavubuka mutwale omutawaana okunoonya ku movie eno. I don't know abali ku Netflix. I believe you can access this movie. Movie eno bagiyita The Night Of. Ekiro kya The Night Of. It's a series. Erimu episodes ziri 13. I strongly believe it's a nice movie. Erimu content yomu alinga omukulu ku baana bu clips obumu obwo bwa sexy. Bwendowooza nti bwali badde appropriate eri abaana, but I don't know obanyumiza, naye it's a nice movie eri abaana abavubuka, mostly abalenzi, but of course n'abawala. Oh my. Oba nze ntijje nnyo, but trust me, ng'olina omwana ow'obulenzi bano bayingidde secondary. Olina omwana ow'obuwala bayingidde secondary. It's a nice movie. Bw'ogifuna mu version ya VJ Junior, I strongly believe it's better. Waliwo olumu movies nziraba nga bazoogeredde once in a while nendaba ne zibatayogeredde, but I believe nti abatranslator abamu bagezaako oku breaking down the movie to omuntu ono asobola okugitegeera. Waliwo explanation gy'asobola okuwa nga bw'ogendera ku direct translation, the content will not be that strong enough for your child. Naye nga agezaako VJ Junior yatukoze translation ya movie eno ng'omuzadde. Kati ndowooza muntegeera. Yagikoze ng'omuzadde. Kakati n'eryoka ejjayo bulungi. Amakulu njogera ku kye nalabyeko. Please look for it. Abalina abaana naddala abaana ab'obulenzi. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeerereyo ne bulijjo mu linnya lya Yesu. And we all say amen. Thank you for watching. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mubimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.